Hello? 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 Jebale nnyabo. Kale bangi naye jebaleko. Oli bulungi? Bangi? Ndi bulungi ntazidde. Oliwa? Era njogerako nani? Ne mwana gwe. Buli lwekubira njogerako nani? Buli lwekubira njogerako oba nani? Asima nti sigitegedde mukwano. Kati toyogere nange nga tontegedde. Nja kwogera naawe mukwano. Kiki ekitambula? Njagala kulabako. Ani naagala okundabako. Ddoboozi ninga alitegeera naye. Oli mu kwebuzaabuza. Ddoboozi lyani? Wandi? Ddoboozi lyani? Nze ninga alitegeera mpulira ndisika nawe ngayise olibuzaabuza. Ate ndibuzaabuza ntya? Ekirabo kino kimukunja. Gwe kakati oli yakola atya? Kakati nakunnyonnyola nenkugamba. Mukwano gwange oyo yali ayagala mulobe nga ekindowooza ayagala kulobesa bbaawo oba naye teyabiŋŋamba. Naŋŋamba ne bakunoonya ku Facebook oyo yakawunti gye baafuna. Kumbe ya musere okutegeera. Kati eŋŋamba gye nakuweereza mbuye sekuyitalewo era ku babadde nga baweereza ssente. Kati era bo nga bamanyi boogera naawe naye n'abagamba private noonya ssente mmeka muba mwagala mbiteeke ku mpewo n'ababuulira ssente muba temwagala mbiteeke ku mpewo era n'ababuulira ssente. Kati oli n'asasula private n'azimusindikirako eyo ennamba. Olwamusasula ssente mmeka? Nze saababuuza bya ssente mmeka naye nze baŋŋamba sooka bambi otuyambeko oba asobola okukwata omufere oyo amukwate Deni nasa atukolere kyetwagala. Kati simanyi oba wamufunye. Naye kakati oli nga bo boogera naye nga bamanyi mukunja. Nga bamanyi era n'abalaga bulungi nnyo kati kasitoma bamusindikira ssente z'akusabye ng'akubulookinga. Okitegeera. Oli agenda okuddamu okuba essimu nga teyitamu. Bw'atyo bw'atyo wabadde ababba. Bo bamanyi boogera naawe kuba ngayitindera olabe eyo peegi we nagikulaga. Bo bamanyi kuba yateekako bifaananyi byo bo bamanyi ggwe. Annange abbye abantu kati abantu tebalowooze nti nze mbabba. Anti era yangamba baniwe kati tetumanyi okulayiki buli omu kati tumutya tulowooza musere oba okitegeera. Nangamba bambi engeri gwe gy'oli eyo tuyamba obutomanyi oyinza otuyamba n'okola ki? Wamutufunira omutuufu. Kakati abo be yabba bo babeera wa? Bakolera eyo Kenya. Kale katukamukubireko. Enamba omuwala yagikwata ndiyese kuyitalewo oyo gaayi ndi oyo mukunja omufere. Kale katwogereko naye. Kale. Mukunja, jebaleko. Anti luli wali ongambye ogenda kundobesezaako ate nkubira essimu togikwata. Nze luli eyakubira ku ssimu ne nkugamba nti njagala ondobesezeeko bba wange n'ongamba ogenda kunkubira. Hello. Awange. Hello. Wangi. Kakati banna ontabudde naawe wangamba ogenda kundobeseza bba nkukubira ogamba yes. Okay. Ogamba ki? Anti kati nze oli luli gwe yakubira kasimu. Ne nkugamba njagala kundobeseza ku bba wange. Kakati njagala kumanya biyimiridde bitya. Kakati nze nina obuzibu nakugamba leeta ssente. Ssente tuyagala kuleeta ssente. Kakati yagala nze nkole ebintu byabwereere. Sooka ombuulire meka. Kunja. Ebintu bino olwolaba nakugamba leeta ssente olw'ensonga nti ssente ezo ninofunako ate ne bakama bange nobba waki nobba wa ssente tolowooza nti ebintu byangu bino okola mulimu guno gukola nguteekamu nange obwongo bwange nimwe mulinga abagamba nti ze nakola byabwereere. Mukunja wangi tewaŋŋamba ku ssente. Sagamba ku ssente sooka olinde sagamba ku ssente golowooza rediyo ya kitaawo oba ya mmange. Nze nkola byabwereere ndi mugandawo. Nsonyiwa ssebo. Ebintu biba bya ssente. Ku Mande emitwalo 10 bwe oyagala ku Mande. Ku Lwokubiri emitwalo
abiri bigenda birinnya paka gwe ennaku z'oyagala oyagala paka ku Sunday gyo giba emitwalo 7 ku Friday giba 5 bwe tutyo butambuze ebintu yange ate kano ke baddamu ku Lwokutaano akaliwa ke baddamu ku Lwokutaano abo wegaje nakolede ku Monday njiddemu Olwokutaano Mukunja era onyongera ssente Mukunja nyamba nze mbadde njagala Lwakutaano naye nyina emitwalo 10 ate obweyagala Lwakutaano emitwalo gya 5 nze nkugamba sigiina nyina emitwalo 10 Mukunja nyamba ondobeseze ku bba wange siziina Mukunja nyamba ondobeseze ku bba wange mulekeraawo okumala mwama omulimu gw'abantu balyo mwe mulowooza nze ebintu bino bikola wali olabye bameka babikola era oliyo omu munnange gwe mbuulira ani gwe wali osanze ng'agenda akola ebintu nga byenkola ebintu byenkola mpaayo obudde mbikola nga nange mmaze kuteeka mu bwongo ate nkunyonyodde ne bakaba bange balina okufunayo ku ssente ne bakama abo balina okufunayo ku ssente mwawe bitwalira abalala oba obiyita byange oba naawe obisobola byekolera kati bakama aba Mukunja ate ssente oba obawazaaki nze nateekawo leedi eyo ambadde manyi bino byaffe just ate byaffe bityanze ndi mwannyoko n'omulimu ogwange ngukolera ssente era waliwo n'akawala akankubira awo simanyi oba egurupu yemu nammwe ndowooza muddeyo ne muddeyo ne mukola akakiiko kammwe ne mugandize mujja kunzannyirako buzanyizi Mukunja wangi kati yogerako n'ono yagenda okuwa ssente ani oyo Mukunja Mukunja kati nkusange wankuwe ssente kakati ojja okukola ojja kunkubira ngenda kubeeraawo kayo ka hoteri mwenyenda okuba nga ntudde wa nze nja kuba nkubuulira anti wa waliwo ka hoteri awo gwe wotuukaawo ng'onkubira Mukunja wangi naye oli ku BTFM oyogera ne Mukunja yennyini origino obba abantu mu linnya lyange ne musajja gwe oyogera ne Mukunja wa BTFM oli mu programu sisimuka mu ndobeso obba abantu ate abantu mbabye etya teroze Mukunja gamba mwe mubba abantu nga mwefuula bamukunja